shoot me, I'm here. It's okay. You beat me. It's okay. If I do beat me, how about our people? Abantu abasinga bawangaalira mu mambuka g'obuvanjuba bw'eggwanga Uganda. Abantu abasinga bawangaalira mu mambuka g'obuvanjuba bw'eggwanga Uganda bayitibwa abakaramojja era nga basinga obungi ku bano balunzi ba nte. Bano balimu ebibinja by'amawanga gawerera ddala 3 ng'erisooka lye erya Dodothi lino nga lisangibwa mu mambuka ga disitulikiti ey'e Kabongo. Waliwo eggwanga erimanyiddwa nga Jayi lino nga lisangibwa mu masekkati g'e Karamojja mu disitulikiti eya Kotido. Ne wabeerawo erya Karamojja lino nga liri mu maserengeta ga disitulikiti ey'e Moroto ssaako ne Nakapiripiiti, wabula nga waliwo n'obubinja obulala obw'abakaramojja okuli akapokoti Tipethi era ng'obungi bw'abantu bano buweza akakadde nga kamu okusinziira ku kubala kw'abantu okwaliwo mu mwaka gwa 2022. Abantu bano embeera gye bawangaaliramu wamaggwe si nnungi omuli ey'embeera y'obudde, ekyeya, enjala kakutiya ssaako n'endwadde ez'enjawulo. So nga ne gavumenti ez'enjawulo ezikulembedde ku ggwanga Uganda zizenga ziyisa mu ggwanga lino amaaso era nga babaleka mabega naddala mu by'enkulaakulana n'embeera z'abantu. Kale wakati mu mbeera eyo bano babadde n'okusoomoozebwa okw'amaanyi mu nkulaakulana, mu by'okwerinda omuli obubbi bw'ente, teekako abakolazi ambushi ku nguudo ne bateega abannaabwe ne babatta. Bano nga bakozesa emmundu ezitali mateeka nga beefuula mbu bakuuma nte zaabwe. Kwegamba mu bufunze obumenyi bw'amateeka bufumbekedde mu kitundu kino. Wakati w'omwezi ogwa Julayi 2023 n'omwezi ogwa Agusito 2026 abantu abawerera ddala 100 baafiirwa obulamu bwabwe wakati mu bunyazi bw'ente, abatemu ssaako n'abakwasisa amateeka bwe baalinga bagezaako okwetangira abasajja bano abaalinga bakaaya okukira omususa. Wano ekibiina kya National Resistance Movement ekikulemberwa Yoweri Kaguta Museveni kyasalawo okulagira amagye g'eggwanga aga Uganda People's Defence Forces okugenda mu mambuka g'eggwanga gakuumeyo emirembe. Gw'atoola babakuuma gyebunaayira naye ate wano omukwabo bwe wakati mu kuuma emirembe baali balina okutangira ababbi b'ente, okugenda okununula ente z'abalala ezibbiddwa wamu n'okukwata abo abateeberezebwa okubeera abamenyi b'amateeka mu kitundu kino kono okubajjako emmundu ze baali tebalina mu mateeka. Kale oluvannyuma lwa gavumenti okuteekawo enkola ey'okujja ku bakaramojja emmundu ku mpaka kubanga baali bayitiridde okuttanga bannaabwe ssaako n'okubanyagulula, abagezangako okuwalira ne bakyusa omuddumu ne bagutunuza mu bannamagye nabo obwanga baabo boolekezanga era ekyaddiriranga kwali kuyiwa musaayi. Okufa kw'abantu bano bwe kwasukka wakati mu dduka nga bagobagana n'abakuumaddembe, ebibiina bingi ebirwanirizi by'eddembe byavaayo ne bissa gavumenti ku nninga nti etta abantu baayo. Wano gavumenti yavaayo n'enteekateeka ey'okujja ku bakaramojja emmundu mu mirembe n'eteekawo n'ekisonyiwo eri oyo yenna eyeereetedde emmundu ye mu mirembe, wabula era waliwo bangi abeefuula bannampulira zzibi ne balemera emmundu zino era ne bagenda mu maaso nga bazikozesa ebikolobero omuli obubbi bw'ente n'okutta abantu bo be baayitanga abalabe baabwe. Wakati mu mbeera eyo Pulezidenti Museveni avuddeyo n'atakaka nti bannayuganda balina okwesonyiwa emmundu era buli alina apatayiti y'okugikwatako nga tali mu mateeka anoone ku vvu kubanga ye ng'omukulembeze w'eggwanga ajjeyo n'ag'omu buto okulwanyisa omuze guno. So therefore, what I'm going now to ensure is that Ugandan people lose appetite for the gun. I am going to supervise these operations myself so that if a rustler sees a gun, even if it is lying down here, he will not touch it. I am going to supervise these operations myself so that if a rustler sees a gun, even if it is lying down here, he will not touch it. Ono asabye abakulembeze okugamba abantu baabwe be bakulembera okuzzaayo emmundu zino mu mirembe era nga beeyagalidde ng'emberenge tennaba kugaga. I want to appeal to you to take these messages to those young people that please bring back the guns voluntarily. Pulezidenti Museveni alambuluddewo emmundu zino gye ziva bino nga bitundu by'amawanga naddala agalimu entalo nga Somalia ne Congo. But there are no guns coming into Uganda because there are no Ugandans bringing those guns.
The guns are there in Congo. Then what? But you don't hear of any gun issue in Kanungu, Chisoro, Kasese, Mmundu. No. Why? Because there are no local constituency for guns. Abamu ku bakulembeze basabye nti ebintu by'abakalamojja ebibaweebwa gavumenti okwekulaakulanya ng'amabaati ebitabatuukako nti babiyisenga mu zi balakisi z'amagye mu kifo ky'okubawa ababikumpanya nti ng'oli bwazzaayo emmundu nga bamukwasa ettuulye okugeza ng'amabaati. If it was not for this unfortunate mishap on the iron sheets, they were saying that the best thing, Your Excellency, you would do is, if they are iron sheets, bring them to each of these barracks. Let it be in Kabong. As somebody brings his gun, he goes with his iron sheets. Then when he goes to the village, everyone says, hey, human, how did you buy? He said, no, I took back my gun and I was given my iron sheets. And I'm back home to start the transformation process. Museveni avumiridde abakalamojja ababba ente nti tebakoma kukubba nte zokka wabula babbiramu n'endwadde era balekeraawo n'okwonoonera gavumenti ssente ng'ebayigga kubanga zino zandikoze ebirala. For you go and steal cows. They have got all sorts of sicknesses. So you are not stealing just cows, you are also stealing sicknesses. So the big number of cows is in areas which are peaceful. So therefore, if you say that you like cows, that you want Akipolu, you must stop this business of stealing cows. And you must stop forcing us to squander money, because that money can be used better for your benefit. Abamu ku batuuze abakwatibwa nga bateeberezebwa okubba ente basimbi wamu n'okumenya amateeka ag'enjawulo basimbibwa mu mbuga z'amateeka ne bavunaanibwa. Munnange abakalamojja nabo bantu era nga bannayuganda ng'abalala wabula bangi babayisaamu amaaso era nga balina n'enjogera egamba nti we shall not wait for the Karamojas to develop, nti tetujja kulinda bakalamojja kukulaakulana olwo tulyoke tugende mu maaso, ekitegeeza nti eggwanga litambula naye nga bo basigala mabega, ekintu ekitali kirungi era eky'obulabe. Kabuye Israel, BTM TV Community Report.